Olaba ono gwoyita omwana wa malaya leero busobola okukyenca nga wa makulu nga wa mugaso mu nsi eno okusinga abaana bo bokuliza mu church. Ebintu bya Katonda bizibu. Nze ndabye ku baana b'abapasita nga baggwawo lwa mwenge. Ndabye abaana b'abagagga ng'obwavu bubayinze mu nsi eno. Ndabye abaana b'abamalaya nga bakyusizza obulamu bw'abanyaabwe bakitaabwe ne families zaabwe. Ndabye abaana b'abakyala abatunda omwenge nga tebagunywa. Ndabye abaana b'abamalaya abantu abakulira mu ghetto yuno. Fe twakulirawo mu Kirombe. Eruzira. Mama waffe yali atunda wala jeneza omwenge sigunywa. Ate ne baganda bange bonna. But we've tried okukyusa obulamu bwaffe n'obwa family yaffe. Era nkiweri abaana b'abagagga nga bazadde bawe babagamba twagala obeere ng'oyo. Ntegerekese bulungi. Katugenzeeko mu reality talk. Omukyalo n'okuva lwe yazaala omwana n'amupostinga. Mumuyise ebintu bingi. Omwana ono talina bwakwatagalina na bwamalaya bwa nnyina. Asobola okukula n'alwanisa ekibi kino. Katonda ina engeri gy'akola ebintu bye mu nsi. Nkubuulira. Gwe bwote sikkiriza mbu omwana mukuliza mu Katonda ajja kubeera mu bulungi mu nsi eno. That's not a guarantee. Ebintu bya Katonda. Ye yamanyi bw'abikola ne bisobola okubanga nate bigenda na kusaba. Ye yayagala nti kino kankikole bwe nti. Nkugambye ndabye ku baana b'abasabi nga babonaabona n'ensi eno. Ndabye ku baana b'abagagga nga babonaabona n'ensi eno. Manyi abaana b'abamalaya bali successful. Manyi abaana b'abanaku, abaana b'abatamivu abatanywa mwenge. So sobola okwogera ekigambo ku mwana wa munno bwe batyo. Naye omwana we nkya n'amwetaaga. So tugende siro naddala abantu abatannategeera statistics za nsi. Nkugambye Katonda akola ebintu bye nga bw'ayagala. Omwana oyo mwana wa malaya kituufu. Naye ekyo tekigaranti nga bulamu bwe asobola okubeera obulungi mu nsi eno. Naawe yakuliza abaana mu kyaki n'omukozesa ng'ekizampo ng'oyagala abaana bo babeerenga ye. Omwana mumuyise ekibi ekisikire, mumuyise bastard, mumuyise ekyokoola, mumuyise malaya. Omwana omuto omuvumo otya ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Naye statistics za Katonda eri omuntu gw'asindise mu nsi. Yamanyi olugero lwe n'olugende lwe mu bulamu. Oyo omwana osobola okumulaba. Awo. Naye nga Katonda yamuwa omuwala oyo kukyusa bulamu bwe. Byanfuna mbeera za bulamu na mbeera ze. Nkugambye twakulira mu Kirombe, mama waffe yali atunda walagi, abeeruzira Kirombe mutumanyi bulungi. Sinywa mwenge ne bwenjagala okugunywa tegumpoomera. Ntegerekese bulungi. So omwana oyo asobola okutambula bulungi mu bigere ng'ebyanze Calvin Kayanja. So Brenda Miles togwamu maanyi. Ebigambo by'oku internet tubitwala ng'amakulu. Katonda alina plan eri omwana wo. Bampita Calvin Kayanja. Abagala okugenda ebweru omulimu ogutambula gwa kata bapampu attendants bagala bisatu abaana abawala n'abo bulenzi salala ali milioni 1.8 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba kale tunoonyeeko ewafa akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 noti 6 7 oba noti 7 17 45 genda kuba nfuna butereevu Calvin Kayanja yalo manyi ompulirize genda onaabe kati manyi oli munene omubiri wagejja naba nkwegayidde oba tulina tawulo njeru awakagigule leero mala okunaaba gyesiimu bwenna sigala ng'oli bukunya otule mu dressing mirror obuuze omuntu gw'olaba omubuuze Gashumba yankola ki bw'okimala okikola genda weebake ku kitanda kyo tule ku siringi nze sobola kuba nannamyalo nze abantu bange si be bannamyalo bino bajja kutwala mu kkooti obitebye obusamize si busawo antwale nze abantu bentrendingiramu sayizi abantu bazimanyi ndayiranga ntya Allah bwe mba nimba Katonda mpe ekibonerezo namyalo teyasoma yakoma mwezi 4 jatya wize namyalo namungwako school fees yes nga nimbi asoma anete ekyo sikimanyiko ate gwe gwani gwe Gashumba gwe kunonze Frank Gashumba okimanyiko yakoma mwezi 4 nazimu wako ate nali nabyerabira yennyini yakinzijukiza nimisa Gashumba tukyajjukira yes namuweererako yennyini yakinzijukiza nga twakatandika simu ka Uganda Fede 13 yawo kati nkitegeera luvannyuma nti yali aŋŋamba nti asoma naye nga tasoma namyalo tasobola na kuwandiika nansereko tasobola na kuwandiika paragraph emu mu luzungu oŋŋamba otya nti oli lawyer you are an advocate of high court tasobola na kuwandiika paragraph emu okiwulira so yoyo tiyasoma Irani wa abireete namyalo alina enkoko 8 alina embuzi oba 4 n'embwa 3 wanewuwe ekyetume emukono you get it she's always abusing people insulting people nga ye bwali omugagga oba oli mugagga ate lwaki okola wali you get it ompulira ndowooza so namugambye bw'asalawo okukka wansi wa belt nze nja genda below the belt because I know a lot about her she's incompetent she's inept you get it namyala agamba nti lawyer she's not a lawyer she's not an advocate she's not ompulira ndowooza si advocate andage PCA andage bwamwenrollinga mu high court as an advocate
Namyalo akozesa ali omukyala, waliwo omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yasoma amateeka kati akolera mu linnya lye. No, yes ya Hadija Namyalo ng'erinnya lye. Ne waliyo omukyala omulala ayitibwa Hadija Namyalo eyakola amateeka era advocate of high court. Nganze we nazuule makere nti waliyo omuntu gwe bayita Frank Gashumba neeyita ye. Bana Uganda. And I might look bad because that's what people have portrayed me to be. Naye ate waliwo abantu abaneenyumirizaamu nabo bangi bennyambye. Nze sajja wano to compete with anyone. I came to do what I'm supposed to do. Era kyenkola kyovula mujja kundaba mu bivulu mundabe mutoninyira mundabe mugeto mundabe buli wamu ngutalitale eyo yonna. Omuntu ogenda mu bantu abo tekitegeeza nti tiwasoma tekitegeeza nti totegeera. Naye Gashumba munwanidde ebbanga ne banno mwenna ne kagulupu kammwe banange mulwanyi. Okuva mu ntandikwa okuva wenna kujja ku payroll ya ONC okuva we twakujjako okutuwa t-shirts okuva n'oleeta ebigambo bingi naye banaye Mukama Katonda obwavu bubi. Toyogereranga muntu eyali akuyambyeko. Byonna mubikoze mubipanze mutaddewo basawa babanvume bagugere biki bwategeera kola ekyo ky'olina okukola kuba otegeera. Nange ategeera ndeka nkola ekyo mu butategeera bwange. Lwaki eby'omuntu atategeera bitambula? Ebyammwe abategeera ne bitatambula. Munwanye bambi mulwanye nnyo. Ngwe ne mugenda wa president ne muwandika ripoti otasaanidde tajja kusobola tajja kukola ki mujje mu office. Mubbe Museveni obuwumbi bwe sente. Ekyatulekeseza structure ku ground kwewala kubba Museveni. Ekyatulekeseza abavubuka bajje besimba bonna betwakuletinga ku ground bemugamba Museveni nti tetulina kubba Museveni. Zino sente za mwi wa musolo tulina zirwanirira ate tulina zirwanirira paka. Wabula mukole budget zammwe mubbe Museveni bye mwagala omubba mwesonyiwe Namyalo. Mwesonyiwe Namyalo kugenda ofune sente ze z'abavandimu tewali akuganya zifuna. Naye neesonyiwa kubanga twalemwa business went wrong. Nga sikyakusobola. Nze nali mubi nzikiriza bana Uganda mwena nze nali mubi eyayamba Gashumba ne muwa business ne muyamba nga yakava mu komera ne muwa sente nali mubi. Nali mubi okumuyamba. Amazima galwawo obulimba busaasaana mangu. Naye amazima galinga ddagala. Dirwawo okuwonya naye ate livumula. Wajjanga wano ku OMC wankubiranga essimu nzayina enkoko 8 nga bw'ozoogera ng'ogamba ye banaye gwe wakubira obeera mu nkoko ne nkugamba munani ndi eno mu nkoko nnonda n'ongamba mpa ku ssente ne nkwatanga ssente enkoko 8 ze zaavangamu obukadde obubiri akamu obusatu nga Museveni yali tannatuwa facilitation yonna nga twakayingira mu office na ssente ezalonchinga tova ku main eyo gy'ogamba nti yo mb'omalako jjajja tova ku main zaava mu nsawo yange nze yali omunaku yali talina. Nongamba Museveni tatuwaddeyo ku ssente. Ne nkugamba muzeeyi sinnamufuna nze kankole ebintu bye yantumako. Olunaku olwo n'okwataganya ababooda abajja n'ogamba media yo gwosinga media mu Uganda. N'otugamba gwosinga ki social media ki. Abaaliwo ebiseera ebyo admin n'akusasula. Naye era ne mukusasula ssente banno tewabasasula bannamawulire. N'ensasula ddabo nze omubi. Fairo yino namba. Notakomoko. Nongamba balina ebintu bye bali bakutwalako. Nongamba nkwate nkuyambe nkuwe ssente. Nayina na za $. We batandikanga okungamba ngafuna mixed reaction. Banga Gashumba omwesizi otya. Agenda kutuuka akwefuulire. Nembaga nedda Gashumba talina buzibu. Buli muntu eyangamba nga ku Gashumba. Agenda kwefuukira, agenda kutuuka we tewali gwakola naye n'ava naye mu mirembe. Woba ddala otya Katonda ng'oyinamu omutima ddala ogwogera amazima. Eggwanga liwulira amazima. Wagamba nze nakunoonya kati nali nga binnemye nzijukira wampita ku speak balina cameras. Tusobola okukola ki ifatoli waba batereka information zaabwe nga batereka coverage zaabwe basobola okukola ki okutuleetera. Gashumba tewalabira nti ONC waliwo kamera wajjanga nga n'olumu tolina ssente za lunch n'otulanga wali kuki n'otulanga ku dining yaffe n'olya n'ongana Namyalo tolina musene mpa kati abantu batandikanga okungamba nti omusajja omwesizi otya ng'olonga t-shirt odeliveringa less Museveni tatuwa ssente biki tatuwayo ku ssente lwaki tamugamba n'akuwa lwaki ng'onteekako pressure n'ogamba kati abo bagenda tulwana baffe tetuli baganda biki
Tetuli banyankole. Ate fe tunaalya ebigambo bino nambijjukira wano waliwo kamera. Oba twogera mazima. Nga si mutima mubi nti olw'omuntu okwadde bakusasudde. Amazima gaveeyo. Wavaayo n'ogamba oyo talinnyangako nnyonyi. Bino tetubijjayo nti lwokubadde nti twagala nnyo byeraga. This is my second passport. Zino visa zaawa. Zonna ezirimu. Zaawa. Wagamba oyalimba tagenda nkona ne Iran eyo gyagamba tagenda ngako ne Zambia tayo eno visa yali yawo. Bino tukola bukakafu si kwogera kwonoona amanya g'abantu. Nvuddeyo na kino kubanga ebigambo bizze bigenda bizze byogerwa. Wagamba nti sente nfuniddemu ONC. Nali siina. Eno land title yaddi. This land title yawo. This is Mubende. This was what? 2019. Gwe kennyini n'ovaayo n'otugamba wagamba nti nga bwe twali abanaku ennyo zino this is Sarafina events era zino zonna zizo tuzijjeeyo kulaga bantu fayiro yiyeeri tugizzeeyo kulaga bantu wajjanga n'ogamba nti balamu takwagala balamu alina omutima omubi atulemesa eri mu PRU ate atulemesa newa yayagala buli kimu akyefuge kati enewo namyalo gyendya lwaki wampitanga namyalo banze nayitibwanga Nansereko oba okizudde kati tu n'ogamba nti wagambanga gwe kennyini wagendanga ewawakye n'ogamba nti oli abali abakazi tebakwagalirako ddala tebagala nakutunulako tulina okukola bati nga gwe okola ne strategy ngenda okulaba strategy zowankolera nga zonna zinkuba zinsuula ewange wakubye bwe yakulema n'odduka ewa Jane n'ogenda muganga bwe saakusasula t-shirts we twagenda ate walimba abantu mbu wantwala mu kooti si gwe wantwala mu kooti twali Kyankwanzi ne bankubira essimu brother wange Usama nangamba nti no ki ate kino ekintu byomalako lyajja tova ku main nga oli mugondi ali mu kigazeetinga ani Gashumba ne mugamba ki we nayogera ne Edwin nangamba no this has been your sweat you've struggled for this ne kubanga oli abantu bagenda kweyambisa slogan bagende babbe mu 7 obuwumbi bwa sente ekibaluma mwina vote protection ekibaluma mwina ku Namyalo mu 7 yamukyusa wallahi n'okoma ku party ku TV stations ku radio stations mu 7 tisona buza oyo mukasa tegera omukasa nezo kwegamba ko tegerera mu 7 oli tata oli jajja togenda mu wakasasiro woyo amalega mu ajja muwuliriza amobsorbing countering wana amalomu countering ngalaba trash ne balwa je omuleetera ya pita najindaga nangamba if this is true stop it if it's not true ignore sende zasasula objection yani yazisasula ele yali mu 7 gwali ozanze nakwata obukadda ameka nembuwa Karugire era bebampa lawyer ngibala abantu ogezaako okumpala palani onzije ku mulamu yalina ekise ekingi nemnyamba Gashumba munnaku ye naddengu bagamba tosala gwa kawanga tawulidde gwa Kalenzi zino na sente bukadde 582 bwe yajja mu office of the national chairman yeno mukwate bamwe bannamawulire mutandika okugitunulako baka kitujjayo bukakafu yino eno ya leero yadde ati ne makere ne online ya meka yaddi ero certificate yaddi eno ya muntu nani kana katalo kagenda kunyuma mukubisa bigambo kati mbakubisa evidence Uganda Advanced Certificate of Education yeno ya senior 6 Erina siru si ya Wilson sima wa Nasarodi zino zonna mpapola tutandise bintu kati twatandise tetugenda kwogera bwogezi kubanga tumanyi olutalo lwa budget ya Museveni olutalo lwa vote protection olutalo lwali lwakunwana kuva mu office Museveni n'abasoza n'atanguba zino za buyigirizi ziri certified eno transcript ya myaka emeka nawe navaawo ne mugamba ebiseera ebyo eyali bange
Tata womanange, tata Ryan. Yangamba ekintu kimu. Nzo naye omuntu nomba nayawukana naye simala googera yogera nti ngenda kwogerera omuntu bubi. Nze ne wanjogerera obubi. I just come out to defend myself and to give the facts. Watuka ningamba tata Ryan badala baka video ko. Era nangamba naye kenyini nangamba the same Kashumba. Nangamba nti Kashumba agenda kwefumbira. Nangamba ye mama, mwangamba ye mama. Chichi chogamba we bawo musawo muganda musamize yanda byate yantegedde awe chava nti bawo musawo muganda abantu betu akola twegomba ngate bafuuse ba TikTok bloggers betu bale tulingirira zinali manita jati ndamyalo muntu wamanyi mu gwanga senior presidential advisor era nga mwegomba neka sekatandika okweyisanga abantu bakulembera ba TikTok nenzi kwamu amaani namyalo mulaba ayogera bitayitika mukama uyo mukazi yayina ekitiibwa ngera asobola n'okutambula nenonya namyalo wali sawa we talk newe musanga kati muyitako buyisi Never tamanyi office jali office of national chairman. The office of the national chairman. She represents the president of Uganda. In fact, presidential advisor. Advisor. She's the chairman of that office. Of the national. Namyalo in the Rio protocol. Namyalo is next to Museveni. So she must be a figure. She must act as a figurehead for that office. There are some words that ina kugira. There are some actions that ina kukola. There are some conducts. Kubanga ebimwe ku organization code of conduct kintu kikulu. Mulobera ne code of conduct mutukozeeki. Professional code of conduct kintu kiki. Kubanga bogamba nti mu office of the national chairman. Toyina kubanga ati bamawube. Ndabyo okola TV. Oyina kwesa mukama wa Museveni ekitiibwa. Okay. Oyina kumanya olulimi kiro enkozesa. Nasikiriza nti abantu okujja okuwagira Museveni. Izo kubanga yabo nanga line eyo nentu. Nende kali yakula yegomba babbaje ba full figure. Ndoza full figure ne baje balolo modo banamyalo. Nenda nkubuuza. Kali yagenda afuna office ge musinga amani. So alina okola. Katamanyi mugaso gwayo. Kanaga manena akulanda babbaje ne full figure ngabakayana. So zena. Kana kati version ya babbaje ne full figure in English. Etegezo kwenda koti aje yakolabye wakola. Ako perfect ate zina bivamu na dayo okusoma. Professor. Kakati nze sikya rwana ntalo za kisirgo ndako internet netalo. Ngobaga ize mbala okusoma kono kwanza kulo obongo. Nemba nenga kati notalo ndingira mu mfunirawa. Kati unotalo fulaka Gashumba ya luzinga. Gashumba wakawasa mukazuo. Tonna mufinisa na bulungi rubuto. Atoli munamyalo. Yeah, not to say. Ekokubiri. Nti fulaka Gashumba amanyeti he has been a role model to many people. Abamu bonanga bamwenu. Abamulanga bamwenyumiriza mtu kyabuswavo kuli Gashumba badenga ina wasaininga milioni 3. Buli mwezi. Nalebe namyalo ajaya gamba Gashumba abada saininga sente yakola ki nakola ki. Kakata tembera Gashumba sidda munamyalo. Milioni 3 nga saininga dachi. Mbuza musala. Munamyalo yamuteka ku musala kwa milioni meka? Milioni 3. Omuntu yene yasoma. Tosobola kujja mu public. No revealing ebyamala kyo bakisomesa busomesa. Ate mulaira no okukola. Omuntu that is which means government cannot trust you. Omuntu yenanga oli mu public office ekintu ekisokera ddala kukuuma byama. Gashumba abali yasayininga sente kikwenda kisana myalo kujja ku internet kubitulaga. Okay. Kubanga gwe ng'omuntu sawa zino Salemu Salena yawukana ati ngamba bazi bwe yawukana Museveni. Besige. Mpuliza Besige bwe yawukana Museveni yayogera ekyama kyonna. Kakati kitegeeza nti namyalo office yali mutagimanyi ne government gyakolera gimanyi. You don't have to reveal secrets. Gashumba ne wakufuma gwe sirika. Ate ne Gashumba ne musajja Gashumba iwe man the man. Mu public okulaba ngo yomba n'omukazi wa going raw. Yali yakafuna kaketi. Bambi okusaga. Nti kati omusajja omufumbo nga Gashumba you would have concentrated on your marriage. Bulodamu namyalo you are giving her marriage. Ne namyalo nakudamu you are giving marriage to each other. There are some who sibuli utalo to inokolelwana. Kabadi. Si kabadi, tekaso kwa kabadi. Bile bintu ba mafia bali kwekuba. And it's a sign of a failing government. Chikulaga, nti government ye good day. Ntaba empanga amanga anti empologometani so kulyo bwana bwalyo. Omanya okudake genda kulya muddo. Wakati Gashumba ne namyalo. Gashumba musajja mukulu. And Gashumba was my role model ngachali mwana muto. Kakati Gashumba abantu bamayita so nagenda wantu kusaininga milioni 2. Kwaye muntu aso kwitana ko obukadeki. Obukadde 10. Bakitegeeza Gashumba bakuteeka ku level ya kutandika abantu kudautinga. Kakati Gashumba kicho inokola. You ignore namulebe na yatadda munamyala mulangira obwavu. Yeso Gashumba jakoze munamyala to inacho ina. Mukana mugutali muntu ayita ku macha na ito obwavu. Zo muntu basikiliziganya na ye. Era gwendi vuma ati muumba tutu. Ye muntu alirangira omuntu obunaku. Ye muntu alirangira omuntu obwavu. Ye muntu alirangira omuntu obupandu so bato ina magezi. Nti out of 45 million people basinga baavu. Daba data ni muntu akera ku macha na ito obwavu nti jange nonko yobugagga. Tebakigamba nga tokirangira ngo omuntu. Oyina bamusanga nga talina kyakulya. Tomulangira nga nti oli mwavu. Obanga avula katonde ya mu obwavu. Tobo oli kumulumya omuti. Kubanga nalabye Gashumba alangira namyalo obwavu. Mbwayine embuzi 2. Kati namyalo ani agamba nti dream ya namyalo kugaggawala. Waliwo abantu mu nsi nga bali comfortable n'obulambe bakola ki? Ate buli omu mugagga mu level ye. Tebakulimba ngati kubanga Gashumba si yalise wa namyalo. Ne namyalo si yalise wa. Kakati buli omu respect mu kitiiki. Gobo ine moto kangoli atambuza bigere, gobo vuge moto kangoli avuga kagali mwena muba mwena mulaga. Buli muntu atuka. Buli muntu awe munne kitiwa mu level gyakola ki? Nze sakkiriza gaina muntu nangoze fujja sirangira ngako muntu bwavu na bulwadde. Ekyo kikola ngo bulambo bonna. Oba wetekako unknown cast gyotamanyi. Sikitali muntu akera kumanya ganze jagala kulwala sirimu. Teri muntu akera kumanya ganze jagala kulwala mambuluka.
Katonda yasala nti gwe lwana gotokola ki Katonda yasala nti gwe gaggawala gotokola ki kakati abantu muyige buli lwavu mu omwavu omubovu yabavu milioni 4 so kubanga osinzira mu nsi gy'olimu ensi gy'olimu nti abaavu ku population nti abaavu balinga milioni 40 milioni Uganda ne za poor so buli kati bojano kati namyalo omwavu naye Gashumba obovumye bana Uganda bonna obwavu bojano gamba nti dabada mulwadde wanziku obovumye abalwadde benziku abala milioni 5 otegedde bulungi nti ekigambo ekyo tekikutwala ku muntu ki ekintu ekigina nayisinga population tokivuma kwanga namyalo kati ye representative w'abaavu ate omwongera maanyi ekyokubiri tebalwana na bakazi mu public tokikolanga tokolanga omukazi alina muka sympathy in the public eye because women according to the population ratio women are many than men and women they support each other ekyokubiri netase ya Gashumba teina kuyomba na namyalo Gashumba abadde menta sisimu ka Uganda Gashumba menta ayambe bannabukeera abadde yezimbye bulungi naye buli utalo lobera mulina werukusa wansi so yaise kati lumusa kati nabatamayiti Gashumba ina wasaini Gashumba ina wasaini aina wano na kati biswaza neso singa namyalo yabyogedde Gashumba na Asirika natagala kuprovika namyalo yandiswadde banigenda bomukozi wa Museveni yeyogeza yeka sibuli lutalo tebaluyingiramu ebindi weso ni wange entalo waliwo omuntu ajoga akanchokoze kadabada kano kagenda kwesiba nkakole bwenti ate public wekulabira amagezi nga you know what each and every nonsense gomanye mitu bampayiriza bingi olina jana kusibaka ekintu babituufu basi bino ndika kata just ignore boda ku university oyiga bakita conflict management skills sometimes you compromise unity kyeyo bakita principles of management muri mtu aita cost management muri mtu aita collaborate you know sometimes you collaborate you compromise you negotiate what is otegera bulungi waliwo ko na winninga 50 na una winninga ki 50 waliwo kati bagamba win lose no kandi lose ngoli ya winning kati wano Gashumba yandi badale kanamyalo na winning nenda kitose Gashumba yali badde akola ki because Gashumba is a man he has just made an achievement at 50 years tulina kudate mu bintu by'abannamyalo kati abantu basogera Gashumba meetings at Obama Gashumba atuzalide abana bana Uganda atuzalide ka president mu Uganda abantu bakola ki nebo nebo na sayini nga sente atoina bumiu toina nkoko abantu bagamba yiyo musebe kole twegomba abadde ki ezentalo eziriro tozigendanga mu ezentalo ziriro kali waliwo omuntu akuvuma ngola batolire evoye so mu political mobilization namyalo kimutawa namyalo actually asinga tadongo amakulu tadongo chini secretary namyalo yalina okuba secretary general mutufu kwa yayisanga version ya bajjo yani yale mtaina secretary general baina tadongo taina makulu wali nagamu namyalo mu mobilization ate wakabi but tukiriza gani taina mpisa namyalo zakija soma namyalo alina okudayo nasoma kubanga alina skill ya mobilization alina okuida neka katamanyi yakoma senior 5 kakati namyalo nkusaba gendo male senior 6 producer kuisomera bo mala senior 6 namyalo ba mala senior 6 agenda asoma university njamusa sura neza university wabaya gano ina sente bino Gashumba bya movement biri amaiza mu being nyutwe bino Gashumba bya movement namyalo mwavu tebiri Gashumba alimba daye namyalo mugaide kubanga ne waba mwavu si kirungi kulangira munno bwavu that is where my point ne namyalo si kirungi kuleta byama bya Gashumba mu bantu nzo sobola kuba mwavu ngo ina budget oli vote control kakati abantu balementi Gashumba ali kicks of a dying horse defensive tamanyi ko defending bakubanga nsanzira mu namyalo nali Gashumba nandi koza statement to call a man of my caliber who has served Uganda over 30 years I don't have time for nonsense statement let her speak what she wants okay Gashumba yandi badaya galokola ki neka kati abantu kati batansora namyalo yasuza training anga Gashumba gubakola ki neka kyade Gashumba kumuddamu abekusirika nza abantu benziramu bonda banziramu mbane esude bwesi mu bito mulaga nti nange envuma nchikola intentionally kakati bosi Gashumba agamba akikola intentionally kumulaga nti ni ate Gashumba tamanyi kuvuma atupangisi kuba ati nokuvuma ko mvumo bwa kito kwanza tosobola kumpita kuvuma tenkulangiro bwa tosobola kumpita kuvuma I'm a professional abuser and I'm being hired tosobola kuvuma mori ayine mbizinya wademo kuba nembizinya wademo kuba nembuzi zesatu yeza ayagala kati goba document waliwo omuntu nga yekiro kye kuba na motoka yama mazoga gawala oba document waliwo omuntu asindike kigana kanze no yenyonyi yange buli omugaga kulevo yeteri mwavu mu maso ga Katonda teri munako mu maso gani kakati buli ojja mu public naleka oli mwavu nzende mugaga abantu babyagala abantu baga kibaita reasoning capacity superiority complex yecho basoma superiority complex buli omu ko feeling ati buli omu ina superiority complex ata inferiority complex inferiority zachikobera abantu niwe professor ati kati go soba to wefuda ati wajenga superiority no opposite ya inferior low self esteem kati namyala awulira nti aina low self esteem tu adisi Gashumba kati Gashumba loza ali superior kwani kuna myalo kati tu factors bile zibakola ki omu wa degree omala wa senior 5 kati wa senior 5 first term aina chibaita inferiority complex namyala aina chibaita inferiority kati sobola kwera kwa example mu first year kati namyala aina chibaita inferiority complex kati Gashumba aina superiority complex aloza yefili aloza singa neka kati Gashumba ni namyalo entalo za mutezigera tugasa mukolere president wa mwangu lobulugwe bana Uganda bayine nakwe bakola ki ebamala
kakati conclusive leo tatu wali makuru baluvemu Kale. batubatu bagadiru zaabwe Kale. bagende bagagawale okimanyi omuntu mugatu wafuna milioni 5 ku bwavu buluma ngano mtanaza school fees ozo muntu awulira ati ngoza bana Uganda lutalu lubanyumira baga basente bazigabananga nga bijanjalo oteka bulu chengo gachi bado chimanyi Gashumba abade he has been a neutral person Gashumba tibamulabye nga muwagizi wa Museveni nnyo kati Gashumba bamulabanga omuntu omutulizi w'ensonga ngabula babajali neutral kati balo yandi badata akola ebyo singa balo yabadde akola signing wano ngenda kubira t-shirt Baba nditegera ati ali babebe ku Gashumba tali yo nyeri ali wakati ayali wakati kakati ekisooka eno olutalo lweboogera ku luyiwa tuli kulubona mubawulire oli kutambula mpola tekete ku makya na ku social media abantu bandaga ebintu exchange yange n'ennamyala ekisooka okay fire mpakuma mpako yange bebakozesa byali ya 2023 2023 si bipya sibipya let me give you a brief fact okay webandimba katonda page then coming up niwo wakiyiye I'm the brain behind it. Those who are very close to me, they know me when I was branding it like a brand. idea yenani idea Ekigambo kisimu ka Uganda tokimanyi nchidi baba ani yakitandika gwe kyali kikyo Shira Gashumba tomumanyi mwidi ani yamubrandinga of course niwe Mr. Gashumba Mr. Gashumba Aisha Nabukera tomumanyi mwidi ani yamubrandinga Frank Gashumba Gashumba kandi by generator tokimanyi nchidi ekyo nakyo kike ani yakibrandinga oli kunkobera leero mbaire tidi ekimsege ekipembayo yes sir Malaika singa ku muvandimwe amuvandimwe Malaika nakolagana n'ennamyalo pure on business yes sebo nakugamba ngenda kukolagana naawe naye nze njagala business ya branding netukkiriziganya okay nekaminga ako bana t-shirt yange singolole nasuze busi bamuntu bangasagolole t-shirt nabadde n'ekivule busi ebyuma binabisipendingako 120 million binakubanga t-shirt ezo ebyuma byewagula ebya branding ebikuba t-shirt milioni 12 milioni 12 nestokinga t-shirt eziri over 1 billion nga ziri mu kala ya yero okay omanyi ostokinga t-shirt nga nyingi aziguza akuguza at a good rate netambula naye bulungi nagenda okulaba nga tekiti ngenda ngabigenda kola naye ekigambo kikwasira ne branding nze nyino gikola nga business atuwa bantu balala nga wali kutoola mudiiru okyo nekubuusa kiki kuse yaŋŋambye era abantu abalala baweyo business nemugambo ekyo si buzibu walibadde okuwulira okay owulira kati nengenda nenekubira omulanga mu kitongo ekibayita URSP that's Uganda registration service ngenze kwekubira mulanga nga bagamba ekigambo kino wokisebe gyenkosa kyange amalako jjakyenkosa kumenyi ne basala URSP nekola ruling teyalagaanye mutuufu okay nenyera mu kooti okwapiiringa high court mu mateeka bagamba apiiru yange balina giwuliza mu myezi 3 okay kugenda mwaka gwa fayiro bagibbayo kubanga obujulizi bwe nalina nga 99% nja kuwangula okay nekyali kinuma kyali kimu tikati nalina eziweza akawumbi ngenda kukola loosi akawumbi kalamba owulira yes sir ensonga eyo neginnyonnyola omukulembeze w'eggwanga naŋŋamba okakasa obundi okiina ti yesu n'asindika tiimu baziraba bakulekera diiru wulira naŋŋamba sobola kukkiriza kukola loosi yes sir video ngazamyalo anfere tuko bingamba t-shirt bili ya 2023 ate wewe buti oli mu 2025 Gashumba ndi ate strategically kutuloweza gwanga Damba, Congo, Rwanda, Burundi, Angola sichali kyambogo ate naika mutinde zekino ze nekona ba kumpa pendako ababo family bakati yange bali ba sinza kuma oli mwa kundi meaning oyo
bajamanyi. Okay. Bajamanyi nze asola. Kutegeera. Akakiresa bulungi nze mpagira dina mukalwa kajja kwenda president. 17 officially ne musibula. Okay. Baba musibula ne wajja people power. Wajja kukitebe n'enkofiira wayambala. Yes, people power pe twagitandika. Okay. Tukitandika ngendo kira batekuze ekibiina ne ngamba omuntu akinuzeke emirundi 20 okujja ko Museveni alimetwa tebato ne ngamba katambire mu business. Finally, Mr. Frank. Woba wetegereza ebigambo ebya Hajati Namyalo. Personality yonga iwo omuntu bikuongera ku bikudimininga. Yes, kakuza kibuzo. Omunye kinabiro kigo kyebweru. Singo wadona aba mu kigo kyebweru. Singo batokutepa kumugenda mukuna mu kigo kyebweru mu Yes sir. Omulabo yajja nakusula ko tawulo. Ati kusikako. N'omugoba kumanya abero omulabo. Wali obwerere. Katwekiri. Kale, Frank, your final remarks? Okay. Finally, eyaterera. Okay. Ekitegeeza twali lutalo Namyalo kye kyamuviddemu kubikomyawo mubuze. Olowooza lwaki Hajati Namyalo ebintu ali kubiza buti? Kamuze kibuzo. Nina kiri kugenda ni mwaki buli muntu tamwagala. Yes. Narumba vice president narumba nabanja narumba buli muntu yetali mu government. The question would be where is the problem? Okay, Mr. Frank. Bamubuze nange kibuzo. Yes sir. Nakugamba sina appointment yo naye ku government sina You're not a government employee. Afune sente. So mufunze you're swimming in 1 billion. Kale bajale kakubuze ye kibuze kisembaye. Tutangaza era ne bannayuganda bategeeze ng'oli live ku Busoga ku radio ya Kyabazinga ne Busoga loyo. Nzokukwatagana bwange bwali bwava ku soko gye nali ntaddewo. Ne pandikira omukulembeze n'ampita n'ekimunyo n'agamba Yoshua yes. Nakola intelligence zenga bamumanyi n'akonfaminga n'angamba fine. Ngenda kutandika okutambula ku myoga ku PDM ku batisha era tuwe wasigadde wondozanga nga mutwalo gumu 12. Kitegeze business gwe kati twaki oloza kivudde ku kyo mukazi ebintu bino bile takati ngata munyivu nnyo ate nga goto muddamu bamuvaako nange sikitegeera nibo mwegendereze babega kawonna buli muntu amulumba nze tasumba kwalumba sikolera gavumenti gwe baje ofisi yange ogimanyi nagenda obiri ya gumu we twakulira bajo yasoka nakola ekivulu enansana nenkuyita nondagulako omugagga kyobola ngambye oli menta wange era ngambye menta wange abeera ate mu bisooto no sibirimu